Twingide kekade yesawa ba mikwano tuba tukomyo bulambulamba anti love battle ekitundu ekyokubiri muli mutya abali gani munasema ali nini hebu yo mambo ni gani tuba tukomyewo kekade yesawa n'olunako olwaliro nenga bwokimanyi wetwakoma jjo embeera tezaali nnungi abantu bazibu nnyo mu kigambo ky'essente n'ekissa abantu abamu kiyitibwa mukazi abantu abamu batabannaabwe lwa mukazi omukazi n'essente bintu bizibu nnyo byonna twabiraba jjo love battle kyekitundu ekyokubiri nga tuba tukomyewo obulambulamba n'olunaku olwaleero kali katukawa amatu tukawulirize gwe nga gwakulunze kukusuula n'emufooto atasuubira lufukamira amayembe ne gakusaba sadaaka embesengerungi gyawa mu uganda mamaye bwegabagamba simbi mbereko n'omuzingo gwenteekayo oluvannyuma male ndeeteyo sadaaka esiiwa musaayi penindi wakisa mamaye edunda gye yantegekera nze ndaba kkula lya ggwanga Uganda the Pearl of Africa nga bwe tunyumirwa akayimba bamuyise Nafula Penny Nafula ono maama ono munene mulangasa obuyimba tubumanyi bwakoze n'ebisingawo kati nno munnango nazze kulaba muula ngamba nzija mbalabeko azze kulaba muula emirimu nulungi poze zizo naye nazze okulaba muula oluganda kumira mwanyi naze kyava mwebaza amukuumidde omuntu zeeko bambi muula kyemwagalako bannanga akula takula mukazi mufumbo n'abaana alina naye bujja nti yakava mu kyomusanvu mwanyi naze nungi mwanyi naze ali atya kati amubuuza bulaaza embeera so bulaaza awolwobe yakola jjo wano ebitaasanyusa mukyala waka zangamu mukama ebitaasanyusa mukyala waka bakola pulaani omwami n'atwala ssente yekka naye bannaye musobedde kwegamba awulira nga ebintu bimusobedde waliwo kadiiru ke twali twakola ku byaddo kyava amuterako emboozi bakola ddiiru ku ddooni mwe mwata dooni mwe mwamuta ono ayogeza maanyi just diiru za tinedda ddiiru za ssente gwe eyo ddiiru yakuta dooni temubanga mwakola ddiiru y'okutta omusajja diiru ya ssente nti yali ya ssente Francis yankozesa ne bantega ddooni si kwe kunkwatira ate mu buliri n'eddooni n'omusala emiliyoni ago ata ddiiru yali yakukwatira ddooni mu buliri n'ono omukazi ekitegeeza mwali ku ddiiru yali ddiiru ndowooza ate olowooza ddiiru naye teebereza omukazi yateesa bagikole kati yeefuula nga ataabiriimu nga te yabigamba bbaawe bannanga abantu twefuula mbwe bamukozesa ddiiru ne bagikutula mitwalo 50 simanyi miliyoni 50 nesafuna ku ssente n'emu weewaawo bambi tiyafuna ku ssente ng'ate munnange gwe bakolwatira mu kikolwa kati muula kyava amusaasira tinga walaba naye bibaawo munnange kati ono bwamala okutegeera nti waliwo ssente omumwannyinaze yafuna nayagala ayogereko naye anti mulamu we yamubuulidde ebyaliwo kakati badde ngamba atandika waliwo kaddiiru kewakozeemu waliwo kaddiiru kewakoze mulamu wange wobijjawa ti mulamu yaŋŋambye naggamba atya yakulimbye nonno omwami waawano nga muzibu yeeganye yakulimbye tewali kadde ate mwagikoze notamwana kasente tewali omusajja ne yeegaana kimanyi kasa tewali waddiru koona tewali ddiru n'emu badde nga ndi ku mirimu kati nga ddiru nkafuna nze omusajja abeereri nga mpatikana ddiru nga njikola ddi ekyokukola badde nsaba
Andibadde ontumirayo ko. naye nga waakiri amugamba mpayo kumpadde nze ndina nkugambye siina kantu Bana mwanyinaze. Ze ndi mwanyinawo. nonno munnange namwyita mwanyina sente kati nkuwa eki kyesirina kyava mbuuza nkugambye siina kati nkuwa eki na n'enviiri zizo nasazeeko kati nayabadde nkuwa enviiri Ani nga gwe mwanyinaze. linda nfuna akasente kwanza njakuwa bwe banaaba bampadde oba nga nfunye eddiiro endala n'akuwa Na sirina oyo akugambye akulimbye mulamu akulimbye omusajja n'agaana kulimbye mulamu akulimbye yakirabye. mwanyinazi Wandi blaze. nga nkugambye sirina sente omusajja ali sirias ate waliwo abantu ababeera sirias n'amaaso ne gamyuka naye ono se bayogera mpola mpola ndikolako kati kyava mugamba obula nyina ebya byempadde mpangapanga je bwe binaabiyiseemu akuweyo kakyayi oba akuweyo ka n'akulaba ne kati kamugamba abe ku kyakuyiyiza oba kyakulya na kyakunywa mirimu gyange ŋŋendeezere ku mirimu gyange ali sirias mulimu abantu abakalambira nga naye nga ekintu akimanyi kituufu ne nagaana Mwanyinaze ono ajasoboka ono. agenda okulanga mwanyira baabagumira enkiibaale ni kali sana Kanoonye mulamu bwali. amekata ni ngumu kama mawe alinga eibaale ejjinja Atampola paka ampeyo kampaya. tojja mukwata mpola mpola ojja kuzisesema Era ne mulamu. kanjogere ne mulamu tunabe bwe tunaakubiyiya kati abakazi n'abakazi bakolagana mu bintu bino ebyobufumbo Budde. olaba ono agamba mwanyinaze oba oganye kasita mulamu mukwano gwange tunaalaba bwe tunaakutetenkanya tuvaayo tulaba love battle kyekitundu kyaffe ekyokubiri best entertainment uganda muli mutya ab'ebusia mugamba mutya mwenna omukyala tuba tuli awo oli wano ntambudde tezireeta abati tatanise ebintu bye nkunoonyeze nkunoonyeze eri nga nkulabako Ononyanze. ng'onoonya nze kaakati kyembadde njagawo okugamba ekibadde kitulemesa yategedde nti doni yafudde dewo kati nga mugamba ekintu kyawedde dda Ndi munaku yange bba wange yafudde. so omukazi ali mu kukungubagira bba laba ono bw'abifuula kwegamba ate ebyokweyagaliramu Esigeza gwe lyesabyo nzemba ne. kwegamba ennaku yange lyessanyu lyo Vira genda. Ndi munaku yange olukuŋŋamba birala. nduse babadde azze atandikire we baakoma ndi munaku yange ndi mukabo jjo onkuba amalusu mbusimanyi ki abo waŋŋamba okukomawo kaakati atandika dda agendewo omusawo ono ate bonna no yabasawula gala tojja musobola wa mugagga oyo ojja sawulako kimu kyokka jajja omukazi yaganye mwagala naye anzala wambundi kaakati ajjewo omusawo amugamba omukazi mumwagala naye ampisaamu amaaso owawa n'obwolipootinga ng'ogenda okomawo ensonga zikoleddwako ate abagoba lufaaya Ako gye buvuddeko emabega. tudde wano Embeera yeeyongedde kugaga. omusajja waawano yakyukakyuka Nga nayogerako naye. Bizibu. ne sisita naye yayogerako naye jjo ne banaye bulaza yeekyanga Oyo mu Luganda nga waba aganye okukwabulirako. Waba akyuse. Tumuloge. wangi Ate oyogera bw'otyo. mwanyina yagamba bamuloge Kireetamu kati mukazi we nagamba bwanga gw'ogambye agidde. mba nkuwagira Ogamba bw'otyo. ee Tuvudde wala n'omulimu gw'alina. kati Taata wange yaguma. waliwo okubanga kugamba olandidde ku mukazi Taata wange yagituwa. ennyumba eno tata yagituwa omulimu kitange yagupanga Nze yaliwo. buli kimu kyonna nze mubeereddewo ne sente namukuzifuna nze nayisibwa obubi n'enswazibwa Nywamu. kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo Pange ekiddako. tupange ekiddako ayitiriza naye kwegamba okwagala okulya yekka ate oba mulamu gwoyo gambye mulamu yaleese pulaani naye nga mulamu ndaba alina engeri gyatunulamu tetegereka bulungi abantu amu tubeesige naye tubeesige nga katono kakyava aleeta ak'okunywa kalabye kakanaba ka pepisikoola Alaba mula. naye bakkaanya bano Bwe nakugambako okuli. waliwo pasita gutumanyi omulungi yava mu kibuga najja afere abaakuno Atulogera omuntu oyo. Paka sente tuzirye. kati mbw'otuuka ewa pasita olina oyogera bwogezi linnya lya muntu kiba kiwedde
ate ono yapanga omupango gwa pasita okujja eno era abimanyi bulungi ogenda otuukayo nga yamuzigidde yakutaddeyo dda yazigirira pasita abantu wabula ensi eno nziwe bannange laba omuntu akuwa amagezi ng'ate kwegamba yekayungirizi wooli ensonga gyakusindika okgenda idwe yeyitemu ffenna tufune katugende wa pasita ebyo bigwe jukira yekayungirizi yakettera pasita obanga gwe ogambye mulamu olinga mwannyoko mwayonka kulimu n'agaanirawa nga balina okugende wa pasita biggwera luddawa neno abati alemedde ku mukazi namwandu jukira katono namwandu era ng'ekindeese okimanyi sikimanyi nze kwetonda kulunda azze kwetonda tukula omukwano gwaffe guli ogwasooka guli omusajja yafa baddemu mbu ku mukwano guli kati kiki abati nkubuulira okimanyi nga nange natambudde nembinoonyerezaako so nno omukazi ono namwandu ate nga mukufirwa bbaawe obukakafu bwabo ne mu bujjuvu naye yagambye nti nedda kannoonyerezeeko kwesembereza yagenza okunoonyereza obulungi ekinaakumalirawo amaka kyogamba nze nkumaliddewo amaka ng'ensonga ziri ku abati ate oliiko mawo gyenimbu ateera nonzitira omusajja ate gwoniigina okomawo mutemu gwe gwewansidde omusajja ate gwokomawo wano nga yamutegedde ye mutemu yaloga bbaawe nyaabula jjajja mbadde nina kyenjagala okwebuuzaako wano ki kaakati mbadde mbuuza tukomawo wa jjajja sobolera ddala alaba ne habati ze yamutira duuni byali bwe biti yalina bye yali azze okwebuuzaako wano jjajja n'amugamba nti ebyoŋŋamba mbisobola olaba ne abati nze namutira dooni wategeriya nti abati yattabbaawe wabula omanyi ono tebale kusiima mukwano gw'abangi naye mukwano nkubuulire kati yajja okyatusisinkana amubuulire ku nsonga ezibaddewo bizibu byereere baludde okulabagana naye kuva lwe basisinkana wa n'amubuulira ku bizibu byali bigenda mu maaso kati wa bbaawe obutaaba najjambi esala kati ebyagwawo bye bino byazze okugamba wakomawa omwavu yakola atya aha kiri kitya omwavu yakola atya agamba abati oyo kyeyankola nti omwavu kye yankola yantuusa ku kizibu abati yamutuusa ku kizibu oyo abati yatta dooni mukazi ayogera mpola kyava mugamba yatta dooni nange ndi munaku siteeti n'akuba ku bisambi ku magulu yatta dooni yatta dooni dooni baakimanya nti yafa naye bali tebamanyi mafiire ge obujulizi olina obujulizi omanyi ono siteeti okukuyamba olina okuba nga olina obujulizi naye oleetete obujulizi nga bwa musabo kati awo biba bizibu ye mulamu wange naate zinagenda okitegeera naye nno nkubuulira kyabati bulijjo ate abeera mulamu woono ono agenda okimanya ng'obudde bwayita dda nti dooni yali muganda wa habati naye nga jjukira nti ate dooni yeeyimirirako habati lumu kwagala kumuloga bwe natuuka eyo nembuuza musawo yali agenze kunoonya yatta bbaawe amuloge manyi kyeyanziramu ngenda okubuuza yaŋŋamba nze nzita olaba ne omusawo yeewaanawaana nnyo bwe yagendayo nti nze okumanya nzita nze natta dooni nga abati yaloga si obutinga bwogitandise bulungi buli wanyumizaako kaakati yali akufaana siteri kyava mugamba wabiŋŋambako nti abati yali akukwana ko ayagala okusigula n'ogaana nayagala akutwale wuwe n'ogaana waŋŋamba yagenda n'aloga dooni bwakole kye afe musigale mweyagala nsitukira bulungi bwewanyumiza ebigambo kati ebyo ne byonna munnanga omulenzi omanya abati yali yabyogerako nga bunyumya noonyina ekiboozibozi n'omuntu wo ng'ono tamanyi nti omusajja ali ategeeza kyagamba tugamba nti naye siteeti nga eyasoma omuntu eyasoma era kwegamba abeera mu misango n'amujjukiza bye yamugambako okukakasa nti yeyamutta wamala n'ogenda ewajjajjanjerena notukakasa kakati n'ogenda wajjajjanjarena wakakasa ddala ngenda olwo kati nga nange njagala kutta ekyamutwa wajjajjanjerena enda otuuke ng'ayagala kutta muntu yatabba
yo mwenyini Albert ye yatabba wange. Yatabbawo nti omwagali. Jajjanja nena yamwewanirako bwewanyizi. Ne bbawo nze namutta. Kati state n'akiraba Albert yatabbawo ono gamba yeefunire omukazi. Ndi mulwadde. Wabula mami okuvola omukazi wattu mulwadde. Olumuluma. Ate ayina nebimuluma tabimanyi. Ntudde wano naye nga ntulidde muliro. Ayina ekimuluma mu mutima ne waatudde bw'ati mabegaawo. Omubiri obuto oluzimba kiba ne kinnuma. Agenda nawulyanga alina n'olubuto lw'omwana ayagala okuzza emmeme tedda afukutafukuta tabitegeera. Ebyo mukwano. Kati ekitegeeza oli awo otudde ku muliro naye munyirira omuntu bwakulaba bwanja. Naye nno munnanga abantu b'ensi bitufaana. Oli agenda nakusanga mu kkubo nga otemagana bwoti naye nga tamanyi nti wasuze nanjala. Bakubanja abaana tebali mu ssomero. Kati ogendako mu ddwaliro. Kati ogenzeko mu ddwaliro ne bakebera. Ojagendako mu ddwaliro ebyo bindekere nja kikwasaganya. Nga tannaba. State kyava mugamba bindekere ebyo ebyabati nja bikwasaganya. Doni yafa naye sobola kulekerera bwentyo. Ate nekyo kibi nnyo. Ate bonna bamufunangako ssente ne state yafuna ku ssente eza Doni. Ko society eyo buli kaseera erinnya lya Albert libeera lyeyogera. Wabula Albert bamuwaabira nnyo mu poliisi wali. Omuntu omutwe ne bamusibako. Albert oyo muzi wa misango. Albert kwegamba mbu avunaanibwa nnyo enfunda n'enfunda. Muzi wa misango. Bamusibe etteeka nga bwe ligamba. Bwe kiba kineetaagisa tujjamu kwala tumufunge. Ategere mabusi ategeeza ki. Kale bw'obanga n'omunene oba somebody from above weesunangako naye baakakyerefu munnanga babira nga tolina n'omugu omanyiyo. Nanno mukazi wattu namwanu nga bwe yagambye. Obulwadde bunnuma. Embeera si nnungi. Ewaka ayinawo omukozi jjukira. Mukazi wattu awuwawuwa nga kabe. Awuwuna nga kabe. Ekikazi ekirungi ekinyirivu kyovula banze sigwagwanira mu balungi nabo bantu simanyi alina omubiri yakola figa ebizibu byalina obimanyi. Kati bw'omulaba mu kkubo nogamba bwe sigenda na kino naye ng'omanyi kyotwala. Teyeebaka kyabayita omukozi amutaase naye ng'omukozi waali n'abakozi nga bazunga. Tugenda okodde wa bulaza wa munnaffe era mwami w'omulala yali oba yaziteeka ludda wa tebavanga mu muzigo era obabeera katuba tuliawo nga mwannyina akomyewo ng'okusanga Karibu. ng'amwaniriza. Waka. mungi poze wuwo wano Mulungi. mwanyinazi nti nga wansuubiza. Yamugamba bwe ndiba nfunye naakuwa ono yetalinda kumuyita azze bamuwe. Nanje unafuna akasente katono nnyo kugenda okuwa wasimanyi bala kukolera. Bulaza namugamba nyinawo katini oba kanakukolera nti konna tezifudde agenda na lusogo. Laba bulaza meni yafuna obukadde 50. Laba zaabala bannange. Kasube kano kajja kuyamba. 5,500. mwanyinazi Tiwaayi. neyanziza nayo nsedde. Weebale naye uli ono bwagamba mbu onsedde waliyo. Onsedde waliyo ku mugabo unakani ku muyiggo waliko. Wabula aleeta plan. Mulamu yagenze owa pasito okuloga. Ensi eno nzibu bannange. Laba bwagamba mbu mulamu yagenze wa pasito okuloga kati ate omuntu guwagambye n'omugamba ebigambo ebyo ate kati gwowaayiriza era gwowaabira. Abantu tuli bazibu. Kati tulina okola bajagala omuntu ambulireko buli walaga. Kyava mugamba njagala omunkettere nti kale Tambulirako. ayagala yendooza bamuwe ssente ziganya okuvaayo. Naye aba tuli bazibu nnyo bannange. Omukazi yagamba bankozesa ne batampa ssente. Gwe n'ojja ne plan n'ozimuwa. Aye kati gwe omuvuddemu omuliddemu olukwe. Ono munnange mukozi agenda okujja okulaba mukama we nga mukama we baaba byasiba bikutuka. Bagamba biwala kitanda kati. Embeera etuuse ku nnyoge.
awulira olubuto nga lumubukutabukuta alinga ayagala odduzala temuli mwana awulira omuliyo eno emabega omutwe awulirako ebizimbi ebiwanvu ebiringa amayembe tamanyi kirwadde kimuluma omanyi okgenda mu ddwaliro ne baba nga bakugobayo abasawo ne bagamba feeso tulaba ndwadde nemwe ekuluma genda onnye ku mazzi agabuguma onywe ne ku mujaja na piripiri vire ne kamulali tewali ndwadde emuluma gye bamanyi yabula naye awulira teyetegeera baba teyetegeera ono olyako nti mbadde mmaze okulya mbereganye mukazi wattu neze embaliga olinawo oli woogumidde ebbawo akulina yagamba ebintu n'obitegeera n'ogenda obalige ezo embaliga tezirina kalungi kalimu ezo embaliga tomanyi gwogenze naye ezo embaliga kati munnange agenda okudda okulaba mukama we boosi ono omwana muwulize boosi nga boosi asisira busisizi omanyi kibaita okusisira abe waffe eri bagamba ayibambe ono batuse mutega baafu naye nga ebbaafu omutega anaakuteekeramu ki omukazi awulira omuli alinga gwe basiize kamulali oba gwe bakubye omunyango olubuto lulinga olulimu n'omwana mbwe ayagala kuzaala temuli mwana bbaawe yafa bannange afande jangu nnyambeko nga bino bitiisa nze afande n'abitya kati olaba afande nga otidde kati tukoze tutya olno gala abuuza tugenda kukola tutya bannange tukoze tutya okuyamba madamu musajja we yafa kati olya naye tulina okuyamba omukazi bbaawe yafa tugenda tufune emmotoka tumutwale bambi afande kyava gamba bafune emmotoka anajamu emmotoka naye emmotoka mukazi agezze waliwo abalwa ne bawulubala kale munenga bamuyiyayiya bamugyewo okumusitula eyali yeeyinza nga takyeyinza bannange ekiyitibwa endwadde okityanga otyanga gweolyawo webiri tujjula weefuula bbereje simanyi olina bode olina figa olina biki naye akadde oluba lukutadde wansi nga lukufumizafumiza olimanya nti bwali oyitako ng'ofumulira enfuufu ng'owandira amalusu ng'osooza ku ssaawa ebakusinga laba eyalina emmotoka bamuteate ku naakani ku wiribaalo teryamusobola mumusitula endwadde nga mbi bamutadde ku wiribaalo obwo obulungi bukwewanyisiza bwereere ye n'amaanyi ng'olina bwereere waliwo ekiyinza okufumyafumya bagiyita ndwadde kazi wattu bayodde mweyodde naye nga embeera yakugamba ekulagiza dda nti tebamanyi oba anaasula oba taasulewo kaka tugenda kukola tutya bagenda okulaba nga gye batwala tewali mugaso yafudde dda tumuzzeeyo obuzza munda ono mayiti teri kyakkola tumuzzeeyo obuzza munda tiyatusobola kutwalibwa mu ddwaliro buno obulamu butulimba bagamba ensujju lyako makoola gwe nange akati nno ow'ekigaali ow'ekigaali omanyi wabawo obufofofu abantu gye banywerako ne balyako kati kuleti za soda bbiya biki zitambulira okwo wabula nga noloza bbiya soda omugaga wawo nabadde alina ebintu bingi tugenda kukola bwe tuti mubadde mulowooza yafudde tannaba wali wabaye tatuukawo butuusi tumuteeke kuno omuntu tannaba kufa bagamba yafudde kyovulaba eddiini ezimu zikola ensobi
ne baziika mangu abantu. Omuntu abadde akyali mulamu era wuunaagira. Omuntu abadde akyali mulamu kulinga tajjaako bujja. Akati munnange nga bamussa ku kinene kikaati bamwongereyo mu ddwaliro naye anaawona. Kati nno bakutwale mu ddwaliro eyo n'awonya. Naye abantu b'ensi tuli bazibu nnyo. Bwe bawulira mbu waliwo omusawo byakoze bitya bo gye baagala okutwala ennyo abantu babako bamutwala. Byakutetenkanya kumutwala mu ddwaliro. Bamugye eri omunya balina kompawundi ennene beesiimye. Awo wonna wonna badde kompawunda. Jangu mugire tugire. Kati munnaye nga bayite mu motoka ejje mugyewo ate bamwongereyo. Naye nno nammwe abalina zifiga zammwe babayita ba buti abakazi abanene. Obunene bulungi naye ng'obusobola. Naye waliwo lw'oyinza okuba nga tokyabusobola kati mu bulwadde nga buno. Olw'ekyo obunene bulungi naye ate bwali bubi mu ngeri emu oba endala. Buti. Olaba ebikyala nogaba ne kino nga kyatambudde, kino nga kyakula bannange. Na kino kyana ky'abaani kyalya kikalye mondi ne bakitereeza ne maama amaanyi nga temukyali. Muli mutya ab'emmalabba, mugamba mutya ab'ebbusiya, idinda, mbale, muli mutya Luleva nga ndabanga onaagize. Ensingo omanyi omuntu anaagira akolabire po. Ensingo omulundi agugumu. Luleva nga gamba nze mwazimpadde mumutwala. Tate omutwala luddawa. Ndabanga agize. Munnange Luleva. Ate otwala ki omuntu amaze okugira biri? Omutwala wa. Luleva n'akyusa mu motoka. Bwe bityo Luleva n'akyusa mu motoka. Wabula ebyo byabaawo bwe bityo. Wabula olunaku olwaliyo nga kwegamba ono yaddeyo ku ddyo ate akola emirimu gye. Tuli eno ku kye bayita barracks. Abasirikale abakuuma ekitundu n'ebitundu. Abasirikale ng'abasirikale tulina ebizibu. Mumanyi nange ndi musirikale. Wabula waliwo kye bayita fall in. Abamu gye bayita fallen. Oneza kuwa omeleta mti yako ngoyagala wakiri nga waliwo bye mukola naye firimbi mingi kaibaraki. Wano mu barakisi mwe mulimu firimbi. Oyinza okuba nga waleese ekyana kinnawo kimube nga mulina mu maraha ge mulimu. Niyo oba okirajjayo booti ne bakuba firimbi. Firimbi bagifuuwa olina kuva ku mbebe mubadde mukola. Ne bamugamba firimbi yenkola ya wano. Ani omulala yeemulugunya. Shida yangu inapata hapo kwa hii barracks. Ya kwanza ni Kilomboto, ya pili ni Kunguni. Ono ali mu biku bibaluma. Ono omwami musirikale. Ono asirikale. Bwe byogamba ebyebiku buba buyonjo mulina okweyonja. Ono mbwe ebiku asulako eno. Wabula bannange ebifo ebiramu abantu abangi temubula nsekere, temubula nkukunyi, temubulanga emitungo ebyo biku. Bibaayo nnyo. Nvunza ffe twakulya nazo zaabangayo. Mwingine n'omulala yeemulugunya. Shida yako chakula ekyokulya wano kuja tu kukula gwe wajja kulya buli wai aya tutachukania kwa sasa kale tujja gitereza ensonga eyo baajogerako nadda abasirikale mulina okulya ennyo akawunga n'ebijanjaalo. Omwingine tinze uniform tuko na ndogo oyoza onoko okwambala emu n'oyoza endala naye te oba tolina gyakwambala ng'oyozezza. yako na wakubwa wanaenda fanya kwa wakubwa wanakwenda kufanya kwa mambo hiyo. Abakubwa be banene ba mayinja bajjazi kulaka ensonga ezo. Ninga muli mutya mwena abantu beeyu mwena busi ya people muli mutya mugama mutya. Kati nno wali wadi wano onanya golaba munene
abaana b'abandi gye bali nga banene wala naye gwe omulabyawo omusayizi eyo nenga munene tena ni soja ni afande rather ni afande waliwo ekyana kimugambye ebigambo biri biswankulizi nkunda munonga kyabadde kyafunye ku zino ezoku custom kyafunye ku zo custom nedda sirya nankani eyo pozi fish ndiyako fish nika siryako sisula waweru tuba tulyawo Abati ng'atuuse Abati ayina omwana gwazze naye muwala we gye baleko madamu Ossi atuuka abuuza madamu Ossi nawe gye baleko sebo kale ndese muwala wange ku nsonga zino ndowooza ngenda baviira mwogeremuko. Abati kyava agamba Ossi nti ensonga oziraba kambaleke mwogere mu nsonga zino mubuuliye buli kimu. Abati waliwo abazadde baba bateze ssente kati alabika Abati anoonya ssente. Olwo osaabuuza omwana ono omwana tumumanyi yayambibwako omuntu omu gwe bamuwa okugamba okubalabirira. Taata yampise naŋŋamba tujje ku poliisi. Ani yakufunyisa olubuto? Twali nga tukyali bato n'amunyumiza gye byava nawaka nga tukola ki nga tuliira mu binnya kati Uncle Mike we yajja lumu waffe nemugamba ku mbeera gye tuyitamu. Mike yajja n'abataasa n'amazima nga taata Abati ali mu byakuswankuza kulya bbali. Batuuka olwo awasizza omukazi eyali omukozi abaana baaliryanga mu binnya kati ne ŋŋamba Uncle Mike. Uncle Mike yaani? Ye yaani oyo? Anti mama yanoba. Kati mama yanoba banaga abakazi abanobaano banga wazaala abaana ewabbaawo. Atunaaza paka ne saawa zino zaabadde akyanaaza. Abati nga yatunaaza ne wondabira bino bendi. Uncle Mike abantu kyakunaaza. Abati yakyanaaza nti wangi eyo ni lukundo. Eyo ni lukundo. Jangu kyava abako gwayita. Bozi bakwitaani? Wampita mukulu Abati. Sebo yeyita mukulu Abati. Mugende ku counter muyingize omusango. Ossi n'amugamba mugende ku counter omusango guyingizibwe mu fayiro ng'ebintu bwe bitera okubeera. Mukulu Abati wabula omuntu yeemanyi tugende wa state attorney kaggwayo bwe katyo state attorney muwaabi wa gavumenti. Era omuwolereza wa gavumenti kati daba lumu Abati bwakuba essimu n'asooka kugumbula omukyalo ono nawaaba omusango naye muguvuyanga temulaba nti muyibe emundu ezikwatuka zentulika kyagala muzannyo zentulika mujja kumpulira. Sebo Abati n'agamba state nti nze muyina emundu musimanyizibwatuka nze ntulika. Omanyi okutiisatiisa omuntu yali badde akuyamba. Mukazi n'agamba kino kiba nange. Abati alina gy'asinzidde. Omanyi mulimu abantu abamu abamanyi nti bo balina eddogo n'obuyinza obumu ewaabwe eyo ne bakangakangalaza abantu abalala. Mukazi agenda okuwulira ng'ekintu kimuyitiriddeko nnyo naye yeemanyi nti munene. Sijje balekeeyo. Kati kyava ajje wa Ossi. Who is Abati? Abati. Guy gwe bayita Abati yankubira essimu lwali lwa mukaaga lwakuba nti lwali weekend nali nzeko ngendako ku ni mu matayimu gange nga ndi preparinga nga nina gyendaga naye nga banyumyanyumya kyava mubuulira ebyaliwo nga nkambwe nga nangire Abati yakuba essimu n'annangira engoze ne batamuyamba simanyi mbu yawa Abati yayambibwa simanya abwatukanga bomu ate mbu ye mukambwe nnyo mukambwe alinga sabasaba yeze mundu mwaziwulirako ozitalonamba akati wabula kugamba state attorney neyebuuza nti akubidde muntu gwatamanyi nga enamba ewabye kubanga tamumanyi ye yaleeta omusango
kati ono najjukira nti mujjukidde yaleeta omusango omusibe atoloka atya olina abawala naye omusibe mbu n'atoloka nti naye tomusibe atoloka atya ng'olina abantu bangi songenzi tujjukira ennaku ziri we nali nga sinafuuka state nga nkyali wa intelligence so noono ng'olaba kati nankani state yaliko intelligence yakolekera ku namba baakettanga namugamba okikulu oti nongamba musimanye omusibe yatoloka asimanye ebyali bitya ng'ate kugamba olina abantu bakukettera omuntu omukwanga bukwanzi namba bano abakukettera nanyumya n'omuntu oli gugamba musimanye yatoloka byakoze bitya ne muddamu ne mumukwata ate nno abakesi b'ennaku zino abasinga bawala oba bakazi kati omuwala asobola okukubira essimu banaye twegendereze mubitegereddemu kano abawala abakuba amasimu ago ababooleza zi whatsapp pictures byakoze biti abamu babaketta buka essimu egendereze funayo omuwala yeteekeyo mbusebo omuwala asobola okujja neyeteekayo n'akola n'ebisingawo ssebo naye nga yazze kuketta kanfuna abaana bange bulungi beneesiga eyo kesi tugenda gikwasa Austin akiyigira ku munne tugenda kikolako olaba sijambo madamu kakati osi kyava ayita omuntu we gwe yeesiga ojjukira guli omusango ogwa defilement waliwo omusango gw'obuliisa maanyi ojjukira defilement gala omusibe atandi bubi obuliisa maanyi reyerepu defilement kwegamba kwe kwagala atanaba kwetuuka oyo omusibe kakati yabba tiyavunaana gwe yawaabira yali asibiddwa mbu yatoloka kati yiya bwe tumukwata nja kukubira essimu afande nga maze omufuna bamusindikidde omuntu omuzibu ennyo oyo omukazi munanfuusi nga bw'okiwulya kakati ondabiddeko mwala omweru bammwe ennamba y'ono maiki yenze bannayengera bwamufuna amangu ono simanyi ye mike azanoonya muwala mweru nti yenze yongerera nnyo olinga nanyini kifo bannayengera babwonyeryo bojja nti wano wawo katonda ng'atonda abantu gwe bwe yakutonda yakozesa bbumba ki bozi nendisiima nabulidde eddoboozi ku ssimu kati abati ekyamukubye kuwulira muntu ng'ayogera bulungi ku ssimu naye ng'ate ennamba mbu gye yakubyeko ono ajeegana siiye manyi ennamba si yange gye wakubyeko ne nawulidde kugamba yabadde alina erinnya lye yamuyise sirirye naye ennamba wankubadde yakubye ku yiye neŋŋamba eddoboozi bwe naliwulidde neŋŋamba ligi kati namba ti naye muyaayiyaye yeegaana kiki naye agamba omutima gwo gwegamba ogumpe omanyi gyendi ndi muwulu nze Mr. Rongo namba naye Rongo namba kati mbu yabadde Rongo namba naye Rongo namba ejja kufuuka Mr. Right abayaye bali mu nsi bakwana kati ali mukwana tamanyi gwakwana so bamusindikidde mukesi nze munnaye nze nogolaba ebintu bya mukwano nabivaako Bruno yankabya nnyo amaziga kati ngenda abafande bwamugamba Bruno yankabya amaziga abasajja ne mbavaako ate nakusabye ekisonyiwo nakulima nkitegedde naye sabayo chance emu bweti Mike yeegayirira mpa omukisa ndamu nziriremu kanerowoozi kale tunaddamu naye nze ndowoozaako byenkugambye sawa biteekemu akubye tabbiri kuba ninza akasimuko ninze kasimu mbuulire byali byakiyita mu lujja nga bw'omanyi first day kikazi kiyina ekifuba baabo bakisitula byuma sikakunyirira face kati kijja ku parade nayo kisirikale asirikale mbu omusirukale biri eri mu western ziko kwa barracks hii ni mambo mu barracks ebizibu bye bino unaona hapa naona shida ya chakula nguni uniform na habari ya firimbi kati firimbi ebiku uniformu n'ekyokulya iwe kabari ya uniform hiyo tuko sure hiyo sitaziongeza ensonga ya uniform tujja bongera endala onabako nsonga nga bbiri zakozeeko kati akwasa amudirira
obuzibu bwa buso buli saawa akati mbwe firimbi ya wano teta buli kimwe kyetaagisa buso yekola bannange wano tetulina bwe tunakwita linnya gundi tufuuwa firimbi nga baali badde abayizi bakuba kide kikwasaganya kijja kutereera uniform ziri mu kubo uniform zo zijja complaininga nga uniform baziplaningako uniform kwatagana ebiku naye ate ebiku bukyafu omuntu aba n'ekiku aba muki aba mukyafu aba n'ebiku aba mukyafu aba n'envunza mukyafu mujja kutereera nakati mwabe ebiguunaguuna simanya abaana balina ebiguuna simanya abaana bakoze batya VJ Ronnie the Master bagamba tulina ekizigo kibata Royce Habo Jelly Royce Habo Jelly kikola ku buli kizibu kya lususu lwonna ako mukategere kalango amano kiriza nkwateka at least nda bannange daba Mike bwajjadamu kusisinkana gaalo tamanyi gwasisinkana naja kutereza ebyagaana omukwano mwagala nnyo obufumito namugwa mu kafuba webale kunsiima mukwano webula webule kunjagala mwana omulungi bwati nasula step kyekiwala kirungi kale netunuliye yakulekawo yasula stepu kyukandabe laba ebikolwa bannange boyi yamanyi yaali ku top naye tamanyi nti bamuketta omanyi bwoba osoma Bible eriyo kibaita Samson and Delilah ne firimu gyeri ogirabanga sajja yalina kukuza nvi ng'envi ze tezina kuba nga zisalibwako naye ssebo Delilah yazimusazaako mwe mwali amaanyi ga Samson. Sooka mbuulira emirimu ze za poliisi zigenda zitya? Ajja wano ayogera Oluganda olutaliyo naye ng'ate bw'abeerera ayogera Oluganda olutuufu. Nono munnange nno ate naye musirikale kati ate waliwo obusirikale kubanga oli musirikale wa ofiisi naye ng'ate waliwo omusirikale ate omukessi kati byawukanamu. Mula manyi nkwagala nnyo sisobola kwerabira leka. Byawukanamu bonna basirikale naye ng'ate omu mukessi kati yamusuubizaayo akantu. Laba mukazi wattu bw'ateekayo ssente nnyingi naye ng'ate ono yamuwaabira dde w'omwami. Kati oyo aba muganda wange kabeere era tugende kati mulimu gwalina taata wange nyumba taata wange tugende wapa munnange mukazi wattu awayo ssente nnyingi nnyo mumula amutwale wa pasita kubanga omwami amuyitiriddeko essente z'alina zonna ennyumba mwe basula taata yagimuwa ate n'omulimu taata yamumufunira nonno waliwo Ssaabakwanyi ono Ssaabakwanyi ali ku afande wabula ebizibu by'ensi eno. Halo? Je bali konyago. Vale. Ono Rukia. Ono Rukia? Ono Rukia. Akubidde Rukia. Nakuzimanga bambula ku nga sikyakulaba. Naye mwoli muno kweri. Ono tamanyi Rukia musirikale. Abasirikale baba ne Jobu. Ngandudde okulaba mwoli. Nze mbeera wano gye sikulabye na mwana wendi naye nze sikulabako yeko kulira siteredde omanyi nti ndingugamba ndi awo sibitegera bulungi nyinza okulaba kyogamba kyaba musaba amulabeko. Okay kati ntusanga wa tusisinkane tutya wongamba wonna kulabye leero nyini saa njala nkulabye baba mpulya nkyamukidde nyinga paasi ey'amanda akulaba kati bwe mpulya eddoboozi yo mpulya nsanuuka nga kisoboka waliwo liri okuba erigenda bwerite akati awe waamu ku mutya Mike kyava amulagirira ewa mutyaba wali eri kiyumba awo waliwo ekiyumba awo yakimaliriza kiki kyebatanda bateekako mabaati ekyo kiyumba ekiyumba temanya kisaako mabaati awo ojje jangu I love you. Love mugikolya mu biyumba by'abantu ebitannaba kuggwa. Muli mutya mugamba mutya? Ye love y'abantu ffe abatono. Kakati afande najja. Ku luno namuwadde endagiriro yonna ne wayisewo akabanga. Wayisewo akabanga muwadde endagiriro
munange kije buhoro bana ekikazi kinyirira naye ngamba Simairo ogamba nti bwesigala na kino kyo kinyirira mana ekikazi kinyirira Simairo yeeyo ebbina lyeryo figa yeeyo biki byonna naye ng'omanyi gw'oliko omanyi gw'oliko Samusoni yafuna Delaya yamanya nti yali yafunye ate muzibu bane Mukama yampa kuja apa bamukwata yinuka nebona tulina obuzibu abasajja abakwana mulina obuzibu omanyi kibaita yinuka oyo gw'otamanyi tebakuzaala naye si mwannyoko si muganda wo ajja kukola kyonna kyayinza okwagala okukola kubanga tuli mu ssaayi gwe n'olwekyo abasajja mwegendeeze nnyo abakazi batwala mayinda bamutuusa nene waffe katwe mu polisi posit mu kaduukulu ng'abaana bakuno mwe musipige kale emege naye nga gwegamba Mike ayina ensonga zenyonnyolako nti omwana namufunyisa obutosiganye naye omwana siwa Mike siwa oyo gwe yanvunaana kati ani anvunaana nga tata w'omwana taliiwo yagamba mbu omwana siwa Habati naba enjala ennuma enzita toyina bantu bo nti mbalina naye sirina simu singa mbadde njina naye badde mbakubira kale kati ono osi waliwo poliisi ezimu nga zokugamba zo zifunyawo ku nguzi n'agamba nakuyiyiza tugenda okudde wa state munansonyiwa bino si byange biri mu firimu eno firimu yekulaga ensi bwetambula zino fayiro zitambula akati fayiro ya defilement omuntu yatuusa kugamba omukwano ku mwana omuto macha akende watu ngagamba omusibe ali complaininga agamba mbu omusango teyaguza ku luno omusibe yavunaana nno mwana bw'agamba bamuvunaaniya bwereere agamba bamusibira bwereere agamba alina obujulizi obumala nti Habati amuwayiriza omwana wa mugenzi Doni ate mbu n'ekisinga okuba ekikulu omwana si wa Habati omwana wa mugenzi Doni naye nga tukimanyi nti Doni yali muganda waani wa Habati mwana kati nga bwogamba mbu sekuritale oba office messenger yabadde aleese foomu eno oba fayiro kati ng'amunnyonnyola ng'amugamba ensonga zino zinakukwatibwa bulungi Mike yagamba bamuwayiriza wanje mwana gwe bagamba nti yadefayiringa wa mugenzi ye maama ne bwekibanga bwekiri n'omwana gwe bagamba gwe boogerako tata we yafa dda nemugamba ne bwaba kompeyina titaliwo yakusigala omusango naye alyoka afulume tulina okugenda okuziikula omulambo kati wabula ng'ekirina okukolebwa kwe kuggyayo omugenzi Doni bakebere DNA n'oyo omwana ayogerwako oba omwana wa Doni oba omwana wa Habati awo tuba tulina engeri gye tusobola okumuyamba kale kitegeeza Mike ayinza okuba nga alina ke yabadde yawaddewo wano kubanga bannange essente ekola bingi kati olaba enguzi eri mu bitongole ebimu abuulira sekutale aleme kukola nsobi yonna Mike bwabanga alina kaasessemyo bakavuddeyo tulina okumuyamba kulaba nga musango tuguvulungavulunga bwe tutyo ekipapula obawe format nnyo okuwandika amubuulidde byonna ebina okuba nga bikolebwa gye baviiramu bawandike to state then ojja bimpeereza akati bano basekutale bawandikira bakama baabwe ebintu ye n'ayisaamu amaaso n'agamba kyusako wano nabwali nawali naye nga abadde amubuulidde nti nkikugambye mu bigambo kisse mu biwandiiko awo omulala n'assaako omukono ng'omukulu okimanyi Uncle Mike baamukutte kati nno waliwo abamanyi Uncle Mike nti baamukutte ye baamukutte bambi gaalo n'amanyi Uncle Mike simanyi
simanyi nze nange bawulira nga bali mu kwogera bamukutte naye awulidde bya mumbu ate okimanyi fe abalina obataasa kati Uncle Mike onanula bawagamba mubene omutaasa bamwinako munango wakakwate sanga mwana banabwe mikwano gyabwe babalabirirako babayambako afuka kitundu otulina okubataasa munnange nensi eno bweti bwebeera omuntu era yakuyambyeko bw'obanga oli mujjukizi mulungi omubeererawo tugende tubataase kati nga munnange balina okugenda okutaasa Albert kati Albert bamukutte bamukwatidde kyati simanyi Mike kozi bamusibidde biri byotegedde sibe wano kati omusango gwa defilement. What is the name of the criminal? Mike. Are you saying olwanno tugende wa OC file the brothers asirikale azze amugamba omusango gugenda mu maaso gwa defilement ono ofisa OC ye yasoma oluzungu ne makerere yatuukayo afuwa kingereza kyokka kyokka they wanted to release him and there were some conditions were given to him. We are in the process of finishing up, then we release him. Which conditions, madam? He claimed that the girl he defiled, he was not for Herbert. Mbuno Herbert yagamba, Mike agamba, nti omwana gwe yatuusako okugamba embeera bwetyo si mwana wa Herbert. True ownership of the child. If the results come out, akati nno balina okuziikula omulambo gw'omugenzi Doni balabe oba omwana wa Doni. Awo Herbert avunaana aba aviiriddemu awo era kugamba abadda nakuvunaanibwa sinakindi. Kati Mike ye kyagamba nti omwana gwe nakutuusako embeera yonna yonna si mwana wa Herbert. Herbert ate nga yanvunaana. Bintu byongedde kwonooneka. Olwawo nno tegeera poliisi yalidde ku nguzi. Sijja kisalamu. Omanya nti poliisi yalidde ku ssente. Wabula wano abaali babadde bakuuma omukazi wa wano yafudde. Banvuma ne bansese bulamu enti. Mbwe abantu abajja wano omukazi ng'afudde bayogerera abantu bano omukuumi wa wano Gateman nono gala akola ewaka. Laira? Naye mbu Herbert yavaako okufa kw'omukazi. Kyankalanamu awo. Mbu waliwo ebyakyankalanamu. Boosi waffe okufa. Laira? Byavaako boosi waffe okufa. Laira, ebigambo gw'obijjawa. Naye gwe bijjawa? Ndi asikaali nvaako. Asikaali namugamba tonzigyamu byange. Katugenda okuddewa OC. abantu ba Mike baze wano mu Fuluswe. Abantu ba Mike mbu balumbye. Anti ndi twali tubadde procedure ey'okujja okuapplyinga buli kimu n'atifunye secretary yakindeete. Kati abakulu bana babeera mu zi ofiisi ezimu ebitongole ebimu bakuwa n'amagezi kikole bwoti ne bwoti. Eno firimu si byange. Eno firimu nga state yagamba bategeeza abantu ba Mike engeri gye balina okujja okukolamu ebintu byabwe kubanga Herbert avunaana kigambibwa mbu nno omwana si wuwe. Ate Herbert avunaanibwa nnyo emisango ate Herbert mwavu. Nja kusalawo amagezi. Tulina okuyiya eggezi. Nja kutuma IO genda okola statement ya taata w'omwana. Taata w'omwana si ye Doni omugenzi. Kati mbu singa ogamba statement ya taata w'omwana yafuna olubuto oba yafunyisibwa olubuto ejje kati anagireeta anagiwandiika kubanga kigambibwa oli Mike yagamba taata w'omwana yafa. Kati omugenzi asobola okukola statement. Wabula banange gano gayitibwa amateeka. Tulaba firimu ng'ate nga bwe tuyiga. Temantemera abantu. Kyo nakyo kiggwe. Herbert bw'anaaba yeekalakaasa tujja muteeka munda. Kati Herbert bw'anajja ng'abama tujja musiba. Yatulimba n'atuwa n'amawulire amafumbu yazaala omwana ng'ate omwana si wuwe. Ngenda kikolako tumuze munda tumucharginge earphone. Herbert bw'akwatibwa adde mwavunaanibwe. Wabula bannange amateeka. Kati Herbert yo nayogerwako. Naye ayiiya oba amanyi nti ono omwana si wuwe oba wuwe simanyi. Mbu nno ono omwana wa mugenzi. Kati atudde n'omwana alira obuto. Taata. Taata.
Wanji muwala. Olwekyo mbadde njagala Omuwala alina kyasaba. badde nsabudde Uncle Mike. Nga yamugamba ta Uncle Mike. Naye kanagwa okimanyi nti olina olugezi. So nno ng'omusajja abaza ssente n'amugamba olina olugezigezi ate oli musiru. Oŋŋamba otya nti tute Uncle Mike ng'okimanyi nti yakusobyako. Omuntu yakusobyako. Naye taata Naye omwana abaana b'ennaku zino bagezi. N'amugamba naye taata. era yatusimira n'ebinnya byetwalira. Omuntu yatuyamba n'atusimira n'ebinnya mwe tuliira emmere. Ebinnya? Ate mbu ebinnya. Ebinnya bitya? Yatusimira ebinnya wansi w'ekiti. Yatusimiranga ebinnya wansi w'omuti we twaliiranga nga tewali ssowaani waka. Ha! Bikira ennyumba ejjajja gye yafa n'aleka. N'amujjukiza ennyumba ya jjajja gye yaleka. Era n'ebinnya nabyo byagenda okuntuukako akubaayo ogobye maama. Kati wagoba maama bino tebyali badde nga bimbaako. Ng'abasuza mu nnyumba etalina luggi. So nno munnange abaana mbo baasulanga mu nnyumba ya jjajja. Mu binnya. Ono yafuna omuwala n'amuwasa eyakolanga ewaka n'agoba maama w'abaana. Kati bwategera ebyaliwo. Bannanga abazadde abamu n'abasajja bamu tuzuukuke. Ebintu ebibiri waka nga tobimanyi toyagala kubuuza toyagala kumanya okumawo bwayise omala myaka ebiri toli waka banga kyoli mu mirimo naye abaana bo baba oluusi bayisibwa bubi. Kati byonna kyava munyumiza lwaki yatuka okubanga agenda ne Uncle Mike lwambera yali ewaka ngambi. Bino byonna bijja kutuuka bikutuukako ng'osirisi toyinakyo. Kati n'osirika busirisi notabako kyogamba. Olaba kyegamba. Toyina kyongamba kyonna. Wagana okubako kyongamba naye waliwo oli taata. Nti bwebwe obusiru bwe nkugambanga nti. Kati taata avuma omwana obusiru naye nga taata ye muzibu kubanga tiyabeerangawo okulaba abaana be nakubawa budde bwabwe. Abazadde tubererewo abaana. Ate nekyalo oli mukambwe. Muzeeyi nga tukutya oli mukambwe toliiwo lw'okomyewo n'odwadwalikana. Okay, muzeeyi neyetereza. Kitegette. Muzeeyi neyetereza abaana oluusi tukwata empola ensonga naye tuzigamba abazadde. Tuzigamba abazadde. Sibangu. Abantu sibangu. Abange. Amasowaani ge nagula ku ssente. Yagula mbwa amasowaani naye mbwa abaana nga balira mu bituli mu binnya lwa mukazi gwe yafuna omupya yajonyesa abaana be bwakya babadde bogera n'omwana we bwakya bwe nnyabo kaakati alumba ono omukyala mupya gwe wajayo ompita otya oli mu kwogera biki? Oyogera ki? Oyogeza. Munnange n'omuntu ng'amaze okuvaako waya ng'atinkuusa aba atinkuuse. Tulugunya wano baana bange oba. Wajja kutulugunya baana bange. N'obaliisiza mu binnya. Ne balira mu binnya. N'agali wano. Ku masuwaani agali mu nnyumba. Senkukooye. Abati ava mu langi. Kooye saakuleeta wano kutulugunya. Banno omukazi bagamba temusiima tubakolera bye temusinkokoledde bimmeka temusiima ne neefiisa ne nerekereza obulungi bwange bwonna ne budde bwe nkuteddemu. Sikola ki? Toleka wadde 10 sente. Tonera kasene kolekawo na waka nze neeyiiya n'embaawo n'ensula n'enjala oluusi. Sikola nviiri. Nze. Mba ndiisa baana bo ku sente. Nkola byonna kulwa nti ndabirira abantu bo. Oba okimanyi nti nakukwana ng'oli house. Kati Albert namugamba oba okimanyi nti nakukwana ng'oli house gaalo. Kwate ekkubo lyogende. Kagange kum. Yata naye yamuyamba buyambi yali house gaalo. Kwata bukwasa ekkubo ogende mu bulungi. Tonyumiza biki by'okoze. Kwata ekkubo ogende. Nti nja kutema ajjeyo enkumbi. Okayamba konakona. Bibaawo. Buli omu alina ensonga ye bw'aba agirabye. N'omukozi asobola okujjanga kugamba naye kwegamba ng'alina engijazzeemu. Tugenda okuva wankubidde essimu obadde ogamba otya? Olwo nno Albert ali mu kadduukulu. Kati maama w'abaana bamuyita. Albert yakubye essimu. Albert bamala ne bamukwata. Kati munnange nga yeegayirira maama w'abaana ajja amutaasa. Aye nno maama w'abaana gye yagenda maama yalungireyo bulungi. Banaye kikazi kati akana kanyirira konna kali sekise.
Wangobaga na wali toejusa. Wangobaga nga mmito ojja kwejjusa. Nti baba mukwano mukyala gonyamba. Gwe mama w'abaana. Naye omuntu gw'ozaddemu abaana oba akuzaddemu abaana aba muntu waddala. Ekiki? Wabula ono agenda Habbat agenda byogera nti Mike namuteekawo wakanga omaze okugenda ate yamaliriza afunyisiza mwana waffe lubuto. Maama ne yeewuunya. Kati gwe olina okuntaasa wekka wekka. Laba baata Mike ejjo ne basiba Mike baamuta kati mbwa yeetaayaya katono ye musibe. Nyamba. Olabye nze Yesu. Ogenza okulaba nga nze Yesu oba Yezu. Yamba. Polo nze nali nkwegayirira. Nga nkwegayirira wakola otya? Tewankwatira jambiya. Wangobagana n'ebijambiya. Wabula bannanga abantu bajjukiza bannaabwe ebintu ebizibu. Kati gwe ssebo Habbat n'obwa Habbat bo. Nkusonyiye. Era genda ofunye ebizibu bw'abalala nze ngenda. Ssebo omukazi amusonyiwe amugamba nze nkusonyiye. Funa kola ebirala nenze nkusonyiye. Habbat. Ati Habbat yakomekereza agenza ate nga basinkanye ate ne state attorney. Saba wodda yeka. Kati nga babanza obivulungavulunga bw'omanyi mbeera. State nga mugamba bodda yeka. Kubanga okkaanye mukazi wo. Byonna bireetebwa lwakuba omukazi taliwo. Ononye mukazi wo omukomyewo kubanga bino byonna bijja bakuba nti mukazi tali waka. Muwala wuuyo ali lubuto talina muntu amulabirira. Kati n'oli omwana wa muwobuwala ali lubuto. Owulidde? Yamuwa amagezi ng'omukazi. Wali weesibako buli kaseera ng'oyagala. So omukozi gwali olowooza nti munaamalako naye yakulekawo. Tegaweddewo wuuyo omaliriza mu kkomera kwegamba buli kimu kikyankalanye naye tolaba nti bwodda wamu n'omukazi wo n'omukomyawo. N'amuwa amagezi singa okomyawo omukazi wo biyinza okutereera. N'okujja n'akweyimirira wano n'akugamba nti akusonyiye ku biri byonna bye wamukola yaŋŋamba wamugoba. Omukazi yajja jjo wano n'agamba nti akusonyiye naye ng'ate wamukola bingi. Asahawuzigaano kwezo embeera zonna omukazi akuddira aba akwagala. Nolwekyo omukazi bw'abanga akusonyiye n'akuddira waliwo okugamba kye bayita counseling. Kati afandi ogamba state yasalawo okugamba counseling Habbat. N'amukansolinga. Bakiri kimu ddayo okole kiri. Ddayo weetondere mukazi wo. Oddingane ne mukyala wo. Muddingane. Olidde. Habbat bulijjo yemanyi nti yanyi. Mukambwe wankubirako essimu nnaku. Naye ate nzijukira nga wankubira ku ssimu. Kati laba afande bwe yeekyusa. Wali omanyi gw'okubira. Wankubira essimu naye wali omanyi gw'okubira. Nga kambuwaliranga bwe. Wanfuukira ekizibu. N'ogamba tuli enguzi. Bakusiba wano ng'olina omusango gw'amadda. So nga bakusiba olina omusango gw'obutemu gw'okuta omuntu. Kati nguzi ki gye wali onangira mbu? Kati ng'oŋŋamba mbu ndi enguzi. Nguzi ki gye wali oŋŋamba mbu ndya? Oyogera nange. Kati nze gw'oyogera naye. Oyogera nange. Wali omanyi toyogera nange. Wali omanyi toyogera naye ku lunaku luli. Pasenti. Kati otugamba mbu tuli enguzi. Kali gimpe. Eri wanange ndyeko. Kuba nawe nkutaasa ku ssaawa eno. Bannange mbwe enguzi erina weeyambira. Ddayo ewaka ensonga zo. Baba n'amugamba genda. Ensonga zo zaakoleddwako dda. Waliwo we baazikozeeko. Enguzi mbwe erina weeyambira. Eno y'ensi. Eno y'ensi enguzi erina weeyambira. Kati pasita aba ali eno. Ono ajja awaabira bbaawe. Ebyaliwo nga bw'otegeere nejjukira ani amuleese. Mulamu we yamuleese. Kidde nyansuulawo yandeka mukase. Mulamu we yamuleese. Nnyini binsobedde ensonga lwaki ebigere bino byola. Mukazi ng'ajja avunaana bbaawe ebintu byonna nga bwe byali bbaawe n'amuyitamu. Omufuula enkoko. Bbaawe oyagala mufuula enkoko. Nkima. Kamenke. Kaakati nno ono sisita agenda okuwulira nga mwannyina gwe bagenda okufuula enkoko oba kamenke oba enkima. N'agamba nedda. Nedda. Ono
ono pastor akanga mwe mugende pastor akanga Doni yafa mukazi we naafa uyo kati nasigala makanze kanga maid ne bano ono munange nyumba yagisigalamu yekanga maid omwami mufu omukazi yafa jjo kali nabati ye ng'amaze okuva mu kadduku lwamaze omuta ajja atuuka eno wabula jjukira nti omugenzi Doni yali muganda we kati bajja okulya ku mmere naye bagirya wane wa Doni ono naye munange kagalo nakana kazaaliddwa kimmere ekyakabi naye abaali ekimmere era nga Doni ebintu byamwingira ne bimutta mbwembere ne baddewo kati emmere efuuse musenyu ate alabika Abati bimutawanyiza okumala ebbanga n'obanga olya ogenda okuba ng'olya bwoti okukebera ebintu by'omwana we biki byendaba mu suwaani suula eriyo amaanyi eriyo abantu abalina amaanyi eriyo emisango egimu gye tuvunaanibwa nga tulina ogisasula naye ogisasudde mu ngeri ki munnange tuba tuli awo Wilson yafande soko gye kizibu kizze wanewo omugenzi waawo abagenzi waliwo abantu mbw abajja nga baleeta bintu byange eki ebintu batya mbuno bafulumanga n'ebintu nga bosi waffe yakafa bosi bwe yafa wano abantu bafulumya ebintu nga tolina bwogambako kati bwekiba nga babikomezaawo omanyi nti waliwo abantu bamu abatabbibwa naye nga so neggalo yabalaba nabagamba nga bane temutwala bintu by'abandi naye nga bagala nakunkuba mpi nga bagala kunkuba mpi banvuma ne bansesebula kakati nno kufa kwa bosi kwali kuwanvu kwali kunene ababba ebintu bya bosi kyaddaaki babikomezaawo kino nkyagala nnyo siyinza kuloga salyagadde kuloga naye abantu abatwala ebintu by'abanaku abantu abatwala ebintu by'abamulekwa ebyo abantu bye bakoleredde muli babi kino kigwanidde kibiibu mwekiki ate kubanga wakitokola bannange mbu Doni bwe yafa buli omu aluma bibye Doni bwe yafa nentwala kompyuta naye buli lwensawo kompyuta ndaba Doni yajja buli lwasawo kompyuta alaba Doni yaliwo ino kompyuta ate bana abato byonna twabibba wano bajja ne mugenda tugenda tujja mu nnyimbe ennyimbe kwabya oba omuntu yakafa bufi naye abona nga babba ebintu by'abafu bamulekwa ebyo bannamwandu muli babi Doni tuviireko ddala tukuddiza ebintu byo ffe tugenze babisesema naye nno waliwo yamutta waliwo yata Doni kati Doni yafuuse ensonga oba waliwo kiboko yayaye fimbo n'owulya ensolosozi n'owulya ensanafu n'owulya omusana n'owulya kamulali kiki nga Abati yajja abere mu nnyumba ya Bulaza naye omanye ebimuliko tulaba Love Battle Party eyokubiri Best Entertainment Uganda ne muwala we ne bimuzingiddemu kiki ekiddako kati balina okukwata Abati bamutwale afune obuyambi
yembwa. Embwa bannaye. Basta. Embwa emazeeko emirembe. Embwa eriwa. Albert bamutuuse wa Albert omanye wa pastor agamba ndaba embwa. Ono agamba pusi, mulawa agamba pusi. Mulindeko. Albert alaba mbwa, omuwala alaba pusi. Sebo gwani. Nze Albert. Mu ddoboozi ly'ekikazi ate kati omuwala ng'ayogera mu ddoboozi lya kisajja. Musoke munindemu. Omusajja eddoboozi lya kikazi. Mwana wange. Oli eddoboozi lya kisajja. Omuwala wange ono muzukulu wange. Tegedde obuzibu bwammwe ngenda bugonjola. Kati pastor n'abagamba ngenda bayamba. Pastor ono alina bye yajja nabyo. Nga bw'omumanyi ba pastor abamu. Naye waliwo amaanyi agamu agatamanyi ba pastor. Bapasita abamu mwina amaanyi nga nago gwegamba gaddaka saidi nga ga sitaani ekyo sijja kirumamu. Naye kuno wabawo eryanya erijja omanyi ebya Mukama bya Mukama. Kakati omusajja gwe yamutta. Pasita mbw ajja ataase. Amaanyi agazze nga mangi nnyo. Omanyi ti sitaani alina waakoma. Era yagezaako kukema Yesu n'alemererwa. Yagezaako ne birema. Kubanga tamwinaako buyinza. Laba nnono. Habi ayita Habati. Habi ayita Habati. Ngekyo kyoyangamba nakikkiriza. Yali yamusuubiza. Okimanyi nga ngenda kufuuka mukyalawo? Yali yamusuubiza okumufuula mukazi we. Ngenda kufuuka mukyalawo. Kati kiringa bw'ogamba nti bw'ofa ngenda kufuuka mukazi wo. Oluusi ebirooto oba embeera ze tubeeramu tuzeegenderezenga. Owulidde Habi ngenda kuba mukazi wo alinga bino ebintu bimuluddeko. Mukama lwaki nze? Habati aludde ng'ali mu mbeera eno. Omuzimu gumazeeko emirembe. Kati omuzimu gw'omukazi gumumazeeko emirembe. Nze bannaye amaka ga Doni nedda. Mbikooye. Agenda okulaba ng'ebintu abikooye. Bannaye nedda. Katunde bulooka zino ne sente zireeri mukazi wange. Bw'atyo yagamba amaka ga Doni gangaviire kangaveemu. Ntunde bulooka zino waakiri nzireyo eri mukazi wange. Alina omukazi. Imagine. Abantu abamu twagala okufuna ebyobugagga ebitali byaffe bye tutaakolerera. Ebintu bya Doni byalimu okusaddaaka n'eddogo. Kyataamanya. Kati yadde wa mukazi we. Yadde wa mukazi we n'amwebaza. Manye mukazi we yamweyimirira n'amusasulira n'ebiti byagenda mu maaso nga musibe. Webale kumbeererawo Brad. Ng'omwana asisiranga loole erinnya akasozi k'ekitovu Sentinelezi. Mwebale kusiima. Nga nkwagala. Ne munne nkwagala. Laavu yo nga yangeri. Saawulira mirembe saayina mirembe. Habati yateekwa kubanga akkiriza. Enkalakasi. Nti byonna ebyabaawo. Olira emirembe wa. Saagirinaawo emirembe. Naye nga we wakomawo. Nga toliiwo. Buli kimu naye kati nga bwe wakomawo buli kimu kiri mulaala. Kumbuulire. Kati omukazi ng'abuuza. Bange. Abaana. Bali bulungi. Balungi. Bali. Kubanga tabasanze waka. Omanyi omusajja okuba kati nga watambula wagenda wa mukazi gye yagenda. Kyala ebyo byaliwo. Kiri ekikaze kya Doni kyekyali kyanyingira mu bwongo ne kinkyankalanya obwongo. Abasajja n'abakazi tumanyi okulimba nga tefu twavaako ensonga.
kati yabikwasa nabiza ku mukazi wa Don. Ndikidde wasaawa zino. Kakati sigaanyi tutandikira wa. Kyembadde ngamba. Kyembadde ndaba. Mwana ono tumuzeeyo kusomera asome. Yasaba bazeeyo omwana asome. Wetumuza kusomera katola mutabani waffe tunamugjawo. Mutabani yabu. Omwana gwobogerako nno okuza ku ssomero ye mwana w'obuwala ate yazaala. Ate omutabani ye yabula. Ononsonyiwa. Neetonda. Yandeetera obukyankalanya. Omukazi yankyankalanya. Ebyo byaliwo. Abati ayina kalimi olaba omuntu afungula. Pastor weterezeza. Kambireke awo. Nembwa ate gwe. Bannange. Yamumatiza. Mama w'abaana. Kati lwali lumu. Naye nina kyenjagala ombuuse. Abati abuuza. Angamba mbuusa. Nali mu kkomera. Abati ng'ali mu kkomera yalina bye yawulira. Nti simanyi abaana si bange. Abati kano kamuluma kamukolokoota. We bagenda DNA. Bagenda okutekisitinga omwana. Papula mu kkomera. Nga Abati musibe. Simanyi nti abaana si bange. Abati yagenda okuwulya mbu abaana tebaali babi ng'ate mukazi we yabazaala. Kale. Kati omukazi namugamba kirivu ekiti. Nga bwe wabulawo ewa. Abati ono yali yeebuzaawo ko lumu emyaka. Bannanga abasajja muleme kulekerera bakazi bamwe kumala bbanga ggwanvu. Omukazi akwagala ku makya mu ttuntu ekawungeezi n'ekiro n'emyaka gyonna. Kati Doni wanamuwa mwogo yasulaawo. Kati mbu Doni yajjako eno lumu enkuba n'emukwatirayo ng'ate yayire ebizibu by'emmere. Doni laba bw'asula ewaka. Doni bw'asula ewaka abaako ne byakola. Wezaawera ssaawa 6. Zaali ssaawa 6 ogw'ekiro. Awo nga ndina olubuto lwa myezi 6. Mbu olubuto lw'omwana wali olubuto lwa myezi 6 lw'omwana ow'obuwala mbu. Doni nga yeefuulira ku Doni ne yeefuula. Nga bwoga nti ngenze wa mulamu kufuna kaakulya. Bwali budde buli obwedda. Kati we yaneefuulira. Kati yaneefuulira. Natandika okubeera nange. Kati nga bw'omanyi mutoliiwo. Omuntu mumaze okutta ekyama yalina kugenda mu maaso naye. Ntubeera naye nemba naye nenfuna omwana owokubiri. Era namugamba nti ono omwana omulenzi gw'ogamba si wo wa Doni. Naye ng'ate ekizibu kati kitwogerako kiri ku mwana wa buwala. Ekitegeeza omukazi yalimbye bulimbi oba yalimba bulimbi n'omwana ow'obuwala yali wa Doni. Olwokubanga ono yali yeebuzaabuza n'azunga eno n'azunga eri. Doni n'ajja ali ebintu byonna. Doni n'ajja mu maka. Munange ononsonyiwa namala ebbanga ggwanvu nga siri waka. Doni n'akuyingirira. Mwami ononsonyiwa. Ti nange ononsonyiwa. Okambe bwaliko nga tonaalokoka. Omwami kati mbu yalokoka. Wali mukambwe nnyo nga buli omu akutya nga sina bwe mbikugamba. Naye abalokole lwaki mumalanga kukola bibi mulyoke mulokoke? Lwaki mumala kukola bibi mulyoke mulokoke? Kati ono mbu yalokoka. Kufukamira fukamizi. Nsonyiwa nyina kufukamira bukafukamizi. Tudde wamu. Tuddemu twagalane. Batyo ne bakkaanya singa tewandekaawo saali bikoze. Abakazi abamu balina ensonga zaabwe nga zirimu eggumba naye ate oluusi balimba nnyo nga si bituufu. Kakati abo baddiŋŋana tuli wano waffe wennyini. Abati asinkana Mike ekiwanvu naye wavaayo mukomera. Buli omu abuuza munne wavaayo otya. Buli omu agamba nze nakusooka okuvaayo. Eri ndaba sidde nenkomawo bwenti. Abaana eyimirira. Omanyi ng'osibiddwa buli omu yeewaanira ku munne. Nawe abaana ovaayo. Embeera eri eyo si nnyangu. Mwana mmwe embeera y'akaduukulu si nnyangu. Ekkomera aba akwagaliza ntaana yennyini. Akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana. Ogambye. Akwagaliza ekkomera.
Galiza ntana. Laba Mike bwakiremerako. Wanjagaliza entaana. Wanjagaliza entaana kubanga wanjagaliza kukomera. Kati gwe kyeyakola walaba nti gyeki. Kati Albert ng'agamba kiwakola omwana kyayi gyekiri. Omwana we yaneesibako mwenyini. Mike nno nga teyeefuula naye mbu omwana yanneesibako. Abaana bange ogenda kubonyaabo. Nakuwa mulimu okulabirira abaana bange ate wabonyabonya babonyeebonye. Nyini yaneesibako. Nangamba nti omwana yanneesibako. Bonya wateekera emmere mu binnya. Tukooye okulya emmere mu binnya abaana baaliranga mu binnya ajjukira. Naye waka nangamba tugende nze njagala genda naawe leero. So nga Mike gamba omusaasiramu. Naye jjukira nti oli aba mwana wa munno. Ne bw'aba nga akukemye wali badde oguma. Yatula n'olaba bulabi bw'okola otya. Kati mbu omwana yatulanga ebyeggete ne yeegaaluula ne yeejabaata n'akulengeza n'olaba ebintu nga n'ogamba nze ndi musajja kiki. Asirikayo n'akuba atiizi. Mbw asirikayo n'akuba atiizi. Saamutuusaako buliisa maanyi. Niye omwana wamukwata bukwasi nti nedda saamutuusaako buliisa maanyi. Omwana yankema n'anteeka mu bikemo. Gy'oddukidde odduse ogenze nti sijja kukugwako. Kati bulijjo omanye nti sijja kufuna kola. Kati nkulina. Ekyo kye wankola. Wali omanye nti odduse. Sirikale. Aliwo omusirikale. Akati mbu nakutega omusirikale. Omukyala. Olonno. Naye olowooza yali ani? Oli mukazi wa. Kakati laba. Oli mukazi wa. Batuuka kaseera bagamba omu agamba munne nakutega omusirikale nti gwe wantega oyo aba mukazi wange. Laba ono tobimanyi. Laba nno fola tolina nakyomanyi. Oli mukazi wange kati. Oli mukazi wange. Mukulu. Kakati njagala ombuulire bukya wasisinkana oyo omukazi amuyite mukazi sijja muyita muwala ne bakukwata ne bakusiba n'ovaayo wali omukubiddeko essimu n'addamu ogikwata. Wabula bamubuuza Mike. Mike agenda okwetegereza olulungi nga simu zaakubye tebazikutte. Bulaza toli mwangu omutwe mwampange ensi. Bulaza mwampangira so nno bulaza y'omupango yaguyisa eri mu banene entono wamma kuba nzijukira yaguyisa mu banene kubanga yateekayo ssente zaali nnyingi. Nzijukira amavivi gange nakuba wansi nga neegayirira nti omukuwonyeza Bruno biki yali amanya akwana so nga gwakwana amutwala butwazi byonna byali bivudde woono ninga byayita mu bakulu mu banene buli omu asonyiwe wabula buli omu asonyiwe munne wabula tweryamu enkwe buli omu yaryamu munne olukwe ekyo ekintu ekisinga kuba ekikulu mu bulamu bw'ensi eno. Tusonyiwagane twagalane ensi ijja kuba ya mirembe. Kale nno abamukwana bulungi ennyo buli omu nakwata erimuzze waka sikuyinako mutawaana tonumba nga sikulumbanga bwe badde. Love Battle okuva mu Best Entertainment Uganda. Tubagala nnyo kumata 10 ampera. Till then, bye bye.